Engineer. Atuusiibwa. Nina abo nabo bamenya omuntu ne mumbaira nga mumanyi program agitegedde kuva gundi week ewe. Tena gamba kusoma kadoko ba engineer baba berawo kasera babera bati bikimu bakitwala tebati engineer basa alimba ayino kukimanya nti tukola ki. Tuli waka twatuuse dda kati omuntu olibeera dino omukono n'omanya nti oli buki tukenda be budget ye. Ayaya. Hello? Engineer nze Shakira. Mugambe. Omuli wuludda wabanange twatuuse dda mu meeting tetubalaba. Aleka naawe oli ku site ate site bikinze nange nabadde mu gundi mu kooti nga nina kumukolo gw'omuntu babeera ku site nga nina okumaliriza gundi kesi yange naye nange nenji rejecting nga nensooka nenfuluma malirize meeting kati gwe ngambo kyati noyambadde kale mwanguwe etayi gye nayambadde nabange tagendako kyo bebi yaŋŋambye egendera ngawazo zibebi zo baakusala busazi neringa egenderako eno Dokita Abudu. Ekyakwetisiza agundi gonna. That's my nature. Nze etayi zino manyi omuntu akubalamu nnyo amagezi. No, that is too much now. Nze tayi ate n'emmotoka mulimu. Kati mukyala kigoyine waka babiri oba Yudaya. Yudaya goli naye kati oba wakyusaamu. Gwe ngenda okuwasa. Yudaya oba babiri. Dokita Maria. Anai. Kati babiri wa mukyawadda Dokita babiri. Oyo tunagamba yagenda kwa upgrading. Bwe yagenda n'afuna omuzungu eyo teyadda. Tegedde. Leka gwe. Ndi ku Dokita Gundi. Baba n'olya ku chapati munnaye nze nazze ne chapati. Ayise wali ku kooti nemugamba owaayo resite empaayo kachapati. Kati ate Godoni aliwa? Godoni. Gwe tolina ŋŋamba zaabwe lwaki oteka ku stress? Nina nagamba gwe sikulikyala. Nja kubasibira bwereere nze saagala kugira ku abantu ne mubeera mu meeting ne mutuula naye banange eŋŋanda zino era singa tebabadde baluganda bange abo nze nandibajja emikolo gyange nandi bampadde ne mbasiba nandibajja emikolo buli muntu wakujjukiza naffe tulina ebyokukola I'm a real doctor I'm a doctor naye nezijja we have to act like professionals nsaba abantu nja bateekako keesi yabwerere mbaweera naye katayo Godoni obutasoma bwe bumusumbuwa P5 lwaki kyadropinga mu P5 ali yakola byasanga byakola tugambe sorry mbadde michele ajja kujja nga michele gigudde ebbeyi emichele gikoze giti ekikuba kati baba budget eyo leka tugiyitemu abantu bajja tubayombese nga bamanyi nga tumanyi kyetugenda okuba nga tubagamba tera bwe correction gwe tukoze ono nokutukoze ndaba kitano toteno mwajikali tuletinza bulungi nga yeyo yennyini saagala mutuuka wali ate mwebuzeebuze nze sijja kuddamu ebyo ebintu byammwe nga tebiri clear kale kamala okuvaayo meeting katono kale kankudire mpamu dakiika bana munsasire nsonyiwe dokita nsonyiwa kansa kumanya kansala mubyayita mutya kanso nakawesa Shakira ate wano kati tuli mu kooti nze ya kanso nali manyi nti bakansala bana bero sisiri byanjawulo ono lawyer kati lawyer ye kanso ate ekyo kyemukola temukikola nga mulinaanye omulamuzi kubeyo case katwa tulimu impersonation musasire omwana yagenze trailer nagikiika bubi kati omukyere babadde balina okusobola okugujjamu ate nga ene yasosewo ekyapakinzeewo kati nga siina bwendekawo naye baabo omukyere guli kugwako ddi ogwo nasalawo tegugenda kuggwawo okimanyi nti wano oliyogera n'abaprofessional twewe ekitiibwa yes family enu twewe ekitiibwa awo oluganda lw'oluganda omuwa ekitiibwa amwe dokita naye ne muntuuza wano nontuuza wano nze nange amwe lawyer just imagine nalese kesi mu kooti mbeetondedde kati mwabadde mwagala omukyere ngulekaawo abaana bapapule nga siridakola ng'eyasoma wadde tewasoma bulungi P5 yo giwe ekitiibwa ekyo si kikulu ate baba na kino kikulu bw'obanga ebintu byokola olina ba professional olina okukyusa wadde nga tewasoma naye abantu tubalaga nnyo nti tewasoma kati bannayi bwembanga nsobodde obeetondera engineer tannajja
oyo inginiya basi kati ate Ibrahimu bali eyo bonna ndowooza kati beekutte bwe kati oyo naye mumunenyeza ninga nze ensenge wayingidde mu kusuubula mataayi nze namugambye eyinza okuba yegenderako Dr. Abudu ebintu ebyo olina obikyusa era mwana wa ssebo walioka n'osoma busawo olugezigezi terukuggwamu kati otambula n'amataayi ogira n'okyusa ogakyusa nga kinga bannange tumalirize nze nina omusango kugira omusango sawa 8 kyaterekera ogamba kinaawe omuntu yakatuuka ali ku ssimu mutuwa ebitiibwa nedda ebintu bye byantama gamba oyo manager akuwa miliyoni 15 mugende mu revenue musasule ssente ezo ebintu ebyo biveeyo ku makya ezo trailer zombi zijje bagenda kugutwala nina oda nyingi ajje muwe 123 agende mu revenue asasule manager muganda ajja zikuwaawo negodoni bwotutunuulira olabira ddala ng'olina bato banno nkati nedozereti mu miti nze kino yasomako singa toli muganda nge singa kati oli mukomerago nebanna tuli mu meeting yaba basoma lwaki abantu abatasoma bagana okuleka bajje omanyi gwe sente kutaniyo omuceere omanyi sente zenfuna kutaniyo omuceere kati nguleke gubeereyo bakasitoma nga bazze wakatuuka oli kusima omuntu omugamba moment nja kukufuna leta owa sente gwe mbali tuwekitiibwa ame dokita kati wano wetubadde omukolo nagenze mubakadde eri nembawa deeti deeti egenda kuba ya Gw'omunaana nga 12 gwe mukolo mpase mukyala wange kati kano ka budgeti ye budgeti yonna naye nga nsuubira tugenda kukola meeting 2 zokka ngenda kukolako meeting ne badokita bannange eri ejja kubeerawo then tukole ya family eno okitegedde kakati kanso wabadde ogambye nze nagambye naye ebya ssente sirina okujjako era nja kudda mu bakanso era kati ssente zezino toto kati erimu ssente mmeka eno engeri gye tugenda okuba nga nze ngenda otegeka n'eri nene waabwe w'omukyala ekyo kiina ziri miliyoni 82 emikolo gyonna okuggwa kati miliyoni 22 zigenda eri waabwe w'omukyala batutegeke kati nze eno miliyoni 6 tuguleko ebintu biki byonna byetugenda okukola tugende tewali naye ebyo byetubadde busenga kati wabadde osanga byawedde dda naye otuuka nnyo leeti nedda wadde tewasoma beerange yasoma muganda mwasoma oba mwasoma kale mwasoma awo tuyiri kati mugole olinako mmeka kati nze mugole mbaddeko ne 7,000 nina genda maaso 7,000 yesagalede mwana genda maaso 7,000 kati nyenayitako mu badokita bannange waliwo bansuubizaayo actually wemmalayo mu badokita bonna nsobola okuba nga mpezezza miliyoni 1,65 naye nze ndi kanso wa mazima kitegeeza ssente zinaava muze njo zikwata just kyeto kyengenda okukola ate ninaze ngendo zijja bakanso bakambe tebalina abooluganda tulina okweyamba ati mukukuyamba nga bwekwata ze muleka ze nkwata kati awo kitegeeza tulinawo miliyoni nze emitwalo yange 7 nengendako mu badokita bannange tujjaweza miliyoni ng'emu n'emitwalo nga 67 miliyoni 2 kale miliyoni 2 lafule kati awo kuba tubuzayo 8 kale kabajeti kankazingeko konna kankakole ki njakkakwata munjakkasasula kano miliyoni 82 baleke batawanya ate fe tubayise batuwerekereko ate tubasobozese miliyoni 88 naawe ojja kuzimpa nze nja kuzitira sina buzibu tujja zitoola tofaayo ekyo tekitwetoloola kakati baaba onozituwaddiye omukolo gwaddi nange omukolo gwa 12 ogw'omunaana agasiti kuba bonna nababulidde 12 ogw'omunaana sijja kubaawo mugukyuse ayi baba nawe beera behave ge yasomako
osobola okutuusa omukolo kati date wazigabye dda badokita bannange bonna bategedde date imagine ze bakaso n'omulambuzi namugambye date kati ate mugenda kukyusa get serious ono alina emirimu mu kooti nange nina emirimu ku ddwaliro tugikyuse eyo date tesobola kukyusa sigenda kubeerawo baba tugiteeke wakati woyagala we tuba tugiteeke sinaba kumanya njabawo olunaku olutuufu kamala mira ebintu bikwata ngeyasoma kati nkubulidde ssente nja zikuwa zonna nja zikuwa naye eyo date sijja kubaawo nyina emirimu gyekonfaminga gye sinamanya mubanyonyole mbagambe nti nabadde mbagambye olunaku mu lukyusi omuntu yasoma tasobola kukola ekyo nti olunaku tulukyuse anti abo beetaaga ssente era ez'okkozesa balindeko mala okutuna mu budde bwange ndabe olunaku tujja tubatasoma totegerera bwotyo tusoke kale oba tokyetaaga nze ogenda amangu ago tukyetaaga ki bajeti ewedde nja zisasula kati tuwe date gye tunaagirira date ngenda kumala kutuna mu bintu byange mmanye olunaku olutuufu kati ogenda kati nze nzirayo mbijanja baba ojja kuziitera ku akaunti yange twaliddeeko ku gundi eka naawe kwata obudde bw'okulya sibuliwo bya ssente mmeka byemulidde bya mmeka 5 3 asatu